Aleluya, aleluya, azuukidde nga bwe yagambe. Buli ssaawa mbale bubazi tutuuke ku mazuukira g'omulokozi Yesu Kristo tukwaniriza mawulire agataliiko nfufu ekiro kya leero ttiimu kabiriiti ekulembeddwamu nze mwennyini Mebo Mulungi bw'ali nnyo bwe tugenda okutambuza ensonga kalira katusooka tugakuwe mu bufunze tukomewo nago mu bujjuvu. Ebikulu mugataliiko nfoofo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Stergold is the oil you cooking oil for a tasty meal, second best to a mother's love. Ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Lanzo Luxury Bathing Soap, the ultimate refreshing feel. Distributed by Chopper General Enterprises. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Poliisi etwalaganyizza abalimi b'enjaga n'ekwata abamu ku bakozi. Bakuuzizzaayo Musiri Mulamba nga bali ku mpingo. Amerika ne Isirayiri olutalo lubatudde mu kifuba. Iran eyongedde okubafukamiza ekubye ennyonyi endala bbiri. Binandegone Aziz. Abaagalana bagenze mu loogi ne beerabirayo omwana. Amulonze atubidde naye. Ssaabasajja awadde obubaka bwa Paasika awabudde ku by'okusengula abantu ku nguudo. Naye empuliziganya wakati wa bannansi n'abakola ku mateeka esaana okuba ennambulukufu. Tugatandise n'ab'ebyokwerinda abafubutudde emisinde abalimi b'enjaga. Bakutte ku babiri nga babassa ku mpingu era bwe batyo ne babateeka ku mpingu olwo nno ne babakuuzaayo omusiri gw'enjaga guno mulamba. Abakuumaddembe nabo babayambyeko nga gye bakudde yonna bagikumyeko omuliro. Abakozi abadde balabirira emisiri gy'enjaga egy'ebbeeyi ennyo babunye emiwabo balengedde ab'ebyokwerinda nga babazingako okubakwata ku misango gy'okulima enjaga nga tebalina lukusa lwa gavumenti. Poliisi n'amagye mu kubagoba bagwikiriza mu kubabaddewo ne beegaana okubaako kye bamanyi ku misiri gy'enjaga kwe kubasaba bayambeko mu kukuula enjaga eno empitirivu nabo kye bakkiriza. Poliisi ekudde enjaga enkulu n'egikumako omuliro n'esaanyaawo ebadde bumererezo esangiddwawo ssaako n'okukuula ebadde yakasimbibwa kyokka nga bavuddeyo nga bakooye nga tebasobola na kutuuka ku misiri emirala egibaddeyo. Ogumu ku misiri gusangiddwa ku kyalo Misindi Wabinyira mu Ikwe Town Council. Ab'ebyokwerinda okutuukayo bagenze n'abavubuka babiri bakutte n'enjaga ne babassaako empingu era nga nabo balabiddwako nga bakuula enjaga nga bali ku mpingu. Waliwo w'amagye alabiddwa ng'emmundu agiweese ku mugongo nga bwakutte enkumbi akuula enjaga. Abavubuka bano babuulidde poliisi nga babadde bakwatiddwa abafere ababadde bambadde ebyambalo ebyefaananyizaako eby'amagye. Kyokka mu kubatwala basanze emmotoka y'amagye ne babuuka ku pikipiki ne badduka abajaasi kwe kubakwata nabo ne babanyonyola ebyabaddewo. Ne batujja eno ne batukuulisa enjaga nga befudde ab'amagye. Olwamala tubakuulira enjaga ne tubateera mu kikajjo ne batuteeka ku piki ne batutambuza ne batwala oba baali batwala batutuuka mu tawuni ebuyukwe nga ku kidde Lugazi ne bakola ki ne basanga patro ey'amagye nga ate nabo bali mu byambalo by'amagye ne babuuka ku piki gye twali tuliko ne badduka ab'amagye ne bakwata ffe. Batandikiddewo okukuula enjaga ento n'enkulu nga n'abaala basangiddwa wano mubadde n'abakyala n'abaana bonna batandise okukuula enjaga eyo naye bagikuŋŋaanyiza ne bagiwako amafuta ne bagiteekera omuliro.
babuulidde ab'ebyokwerinda ebika by'enjaga ebisinga okutunda omuli eya Durban ekimu ku biri ku buseere nga kiro yakyo egula emitwalo 25. Kati wano webeekazi weetikkire eba ya mitwalo 25 kati eno kati eno eba ya mitwalo 15. Babuulidde n'ebika ebirala ebyaleetebwa mu ggwanga gye buvuddeko nga bino bikomebwa butiribiri nga nabo basasula omutwalo gumu olunaku n'ekiro omutwalo okugikuuma ababbi baleme okugibba. Temuli mene yaffe ya bulijjo gye twalabanga bagiddibya tebakyagirima tekyalabika n'alabika eya bulijjo. Ekyewuunyisa abakwate ate babuulidde poliisi obulabe obuli mu kulima enjaga ate ng'eno we bagiwaanawaana ng'ebika ebimu bikubisibwa mu kujjanjaba ssenyiga. Eno eyanguyirawo ddala okuba era n'ogiteekako ku nnyindo ekuba nange era sisobola giteekako kuba ngimanyi kweri enafu y'omubiri ogikwata ng'omuntu mulwadde nnyo nga kyekiruma omusujja n'abasenyiga oba kifuba n'anywa aterererawo mu ddakiika ezo. Waliwo n'empira ezisangiddwa mu nnimiro nga zino zireeta amazzi ag'okufukirira enjaga yonna obutatawaanyizibwa musana. Oluvannyuma akulira poliisi y'e Lugazi Erias Twesigye abuulidde abasirikale abadde mu kikwekweto nti basazeewo ne banne bamale okufuna abasirikale abawerako balyoke balumbe emisiri emirala. Come with people a good number, more than 30. By the time we attack a good number. Then we finish our job. Mugasa Kivumbi yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri awadde obubaka bw'amazuukira ga Mukama waffe Yezu Kristo. Busomeddwa Minisitule y'ebyamawulire Israel Kitooke mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mu Bulange e Mengo. Ssaabasajja awabudde ku nsonga ey'okugoba abantu ku nguudo egenda mu maaso mu ggwanga. Ssaabasajja Kabaka asabye wabeewo empuliziganya ennambulukufu ate ng'ejjira mu budde wakati wa bannansi n'abakola amateeka ku nteekateeka y'ebibuga okusobola okumalawo embeera y'okusika omugwa ebaddewo nga basenda bizinensi z'abantu ku nguudo. Bino bibadde mu bubaka bw'amazuukira obumusomeddwa Minisita ow'ebyamawulire era omwogezi w'Obwakabaka Israel Kitooke ku Bulange Mengo. Tuwagira ebibuga ebitegekeddwa obulungi era bannansi bye beeyagaliramu. Naye empuliziganya wakati wa bannansi n'abakola ku mateeka esaana okuba ennambulukufu ate ekolebwenga mu budde. Beena agamba nti abavunaanyizibwa kukwasisa amateeka tebasaana kulinda bantu kumala kuzimba ate ebizimbe byabwe ne bimenyebwa nga babalanga obutagoberera amateeka. Kumalawo embeera eno entegeka y'ebibuga esaana emanyisibwe abantu nga bukyali n'obutalinda bantu kumala kuzimba ate ebizimbe byabwe ne bimenyebwa olw'obutagoberera mateeka. Kino kidiridde abavunaanyizibwa ku bibuga okumenya ebizimbe ne bizinensi z'abantu ebiri mu bibangirizi by'amakubo mu bibuga byonna mu ggwanga ekyalese abantu mu nnyiika ey'ekitalo. Tugende tufe tudewa bagala tutambule bwereere batulabe mu ngeri y'emu Nnamunswa asabye Pasika ejjukiza abantu obuvunaanyizibwa mu buweereza bwabwe mu maka n'ebifo ebirala. Olunaku luno lutujjukiza omukwano n'obusaasizi bwa Katonda bw'alina eri abantu be. Tubasaba lutujjukize obuweereza n'obuvunaanyizibwa obutuweebwa mu maka, ebitongole bya gavumenti, eby'obukuumi n'okwerinda nga tukola ebyo ebiyamba abantu betuweereza. Maasomoja agamba nti obwetaavu bweyongedde mu byobulamu era n'asaba amalwaliro gateekebwemu ebikozesebwa gaweebwe emmotoka ezitambuza abalwadde abayi n'okunogera ekizibu ky'amasannyalaze agavaako eddagala. Tulaba obwetaavu obweyongedde mu byobulamu era amalwaliro mangi temuli bikozesebwa. Mu bitundu ebisinga obungi naddala mu byalo emmotoka ezitambuza abalwadde abayi ntono. Zimu zaafa ate awalala eziriyo. Kuno kwe tugatta amasannyalaze agavaako entakera ekiyinza okuviirako abantu baffe okufa.
ate poliisi ekakasizza nga bwegenda okunyweza ebyokwerinda n'obutebenkevu okwetoloola ekibuga okulaba nga bannansi bajaguza pasika mu mirembe. Bino bikakasiddwa myuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesgire mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku CPS mu Kampala. Owesgire ategeezezza nti baakwongera okuttukiza ebikwekweto nga bayambibwako ab'ebyokwerinda abalala okufuuza bannakigwanyizi nga n'ebifo ebisanyukirwamu n'amasinzizo baakunywezaayo ebyokwerinda. Tuzze tukwata abantu ab'enjawulo be twatwala mu mbuga z'amateeka. Ng'oggyeko ekyo tugenda ku deployinga ku masinzizo, tugenda deployinga abantu bonna wali ebisanyukirwamu. Asabye bannannyini bifo ebisanyukirwamu okukolagana ne poliisi okubawa obukuumi. Era tutegeeza bonna abategese ebifo okusanyukirwamu bategeeze ku poliisi plan ze balina ez'okukola entegeka ezo tusobole okuba nti nokubawa obukuumi obumala. Alabudde abantu okubeera abeegendereza nga bagenda okukyala baleke amaka gaabwe nga gasibiddwa bulungi nga n'ab'ebidduka basabye okugondera amateeka g'enguudo. Poliisi era etaddewo ennamba bannansi kwe basobola okuyita okufuna obuyambi singa wabeerawo embeera gye beekengedde. Omuli eya 999 emanyikiddwa, endala noti 8 noti emu 2.3 nga kwotadde n'endala noti 8 noti 3 noti emu noti 2. Lydia Nakiguli ne Edison Mutyaba be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ebbula ly'amafuta eryavudde ku Iran okuggalawo akagolomolo aka Strait of Hormuz lyongedde okutakuza emitwe abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo. Okusuula ebikompola wakati wa Iran n'amawanga agagigulako olutalo kukyagenda mu maaso nga bugolo nga buli ludda lukasuka ebikompola. Amerika ne Israeli lwe baatandika mu ngeri y'akanyomonyomo lwe batudde mu kifuba nga Iran engeri gye banukuzaamu omuliro. Amerika ne Israeli balinga abasindika yali asitamye. Abatunulizi b'olutalo batandise n'okunafuya Amerika nga bagamba nti olutalo lugifungudde ne lukamala nga tewakyali nsonga egiyisa kirimaanyi. Kino kyeyolekera ku bikompola Iran byesufukira ku mayumba g'abantu mibogo okuli Ramat Gan ne Rashain, ebimu ku bisinga okuba eby'amaanyi mu masekkati ga Isirayiri. Ku magye abadduukirizi balabiddwako nga beetegereza amayumba agakubiddwa n'ebifunfugu ebiwandagadde. So as you see, the missile hit and there's a lot of damage. This whole house is damaged. There was a hole in the roof and on the second floor. Iran era eyongedde okufukamiza Amerika bwekuba ennyonyi zaayo bbiri ennwanyi nga zino ezikubidde mu bifo eby'enjawulo kyokka ng'omu ku bagibaddeko asobodde okulabika ate ng'omuyiggo ku mulala gutandise. بینندگان عزیز توجه بفرمایید. Go amagye ga Isirayiri gafulumizza akatambi nga geewaana ng'eggunju ery'ettulo nga begasudde ebikompola ku nfu za Hezbollah ez'amaanyi mu kibuga ekikulu Beirut ekya Lebanon. Okusinziira akatambi kano ezimu ku nfu ezinyuguziddwako ebikompola kuliko ejjeerirwana entalo z'ebweru wa Lebanon erivunaanyizibwa ku bunyisa ebyokulwanyisa erya Quds Force Lebanon Corps. Eggye lino lyatondebwawo mu mwaka gwa 1982 era nga lyeritendeka abakambe ba Hezbollah nga likola n'emirimu egy'enjawulo egy'entalo. Abaisirayiri tebakomye okwo era bakoze ennombe ez'amaanyi bakubidde amalongooserezo g'amafuta abiri amanene mu ssaza ly'e Kurdistan ssaako n'ekifo akolerwa bbomu mu zisabyalo ng'eno omuntu omu alusuddemu akaba. Isirayiri era eyongedde okukola effujjo ku Lebanon bwe yakubye entindo bbiri ez'amaanyi ne zigwamu mu bitundu by'obukiikaddyo. Agava e Lebanon eragalaga nga waliwo ebikompola ebikubiddwa ku ddwaliro ebissa abantu 11.
lyo ebbula ly'amafuta eryefuza ekyondo kya Buwarabu lyongedde okutambuza abakulembeze mu mawanga ag'enjawulo akannaginagi nga kiva Kagolo mu Local Strait of Hormuz Iran ke yaggala. Walabira bino nga Ssaabaminisita wa Italy Giorgia Meloni atuuseeko mu kibuga ekikulu Doha ekya Qatar ku bugenyi bwagenda okumalako ennaku 2. Ono era asuubirwa okukyalako ne mawanga g'omu kyondo kya Buwarabu amalala 2 okuli United Arab Emirates ne Saudi Arabia wakati mu bunkenke obugenda mu maaso. Weewaawo ensonga ezo Sonko Musa agenda zikutuusaako ez'olutalo n'akagolomolo ku Bukedde FM 15 ku ssaawa 3 tukira ddala essaawa 5 ez'okumakya olunaku olw'enkyo lw'Essande mu program Bus Dunia. Ate poliisi etubidde n'omwana oluvannyuma lw'abantu abaamututte mu loogi okumulekayo nga tamanyiddwako oba nti bano bazadde be oba nedda. Omwana agiddwa mu Kajjajjatta Guest House ekisangibwa mu bitundu eby'Ebulaga. Addukidde ku poliisi y'Ebulaga ye Namfuka Veronica ng'agamba nti ku Lwokuna wiiki ewedde baafuna bakasitoma omwami n'omukyala abaagenda n'omwana w'emyaka 4 mu loogi nga basola ennaku 2. Agamba nti baafuluma bamutegeeza nti bagenda ku mobile money ne baleka omwana mu kisenge wabula yakanda kubalira nga tebadda ng'omwana amaze n'ennaku 4. Omukyala ye yasooka okugenda ye yagamba agenze ku omwami n'agamba kazijjemu yagenda nga agenza okuggyako ssente. Bano baleka essimu wabula abasirikale baagikebedde ng'eri mulayi naye temuli namba yonna. Ne bagamba ayidi bazireseeyo ne batuwa enamba y'essimu naye enamba y'essimu gye yatuwa kuba badde amaze okunaku bwe yakomawo ogwokubiri yatugamba ngo essimu bagimuguyewo enamba gye yatuwa ate ey'omukyala essimu yebagyenyina agamba nti alabe tebakomawo kwekwatagana n'ebyokwerinda ku kyalo Mulagwe Stephen ne basala obyokubiri ne biri poliisi. Kati ate kyetweyayitiridde bo bayinza okujja ne bamubba ng'agenza okuzannya ewe banamubba bajja kukomawo bamukusa. Mulagwe agamba nti olufunya mulirigano naye asitukiremu ne baleeta omwana ku poliisi okuzuula abazadde be. Olumaga biki bibandika muloogi tusanzeeyo engoye zaabwe ziri mu kikutiya n'essimu eyo kujja n'essimu eyo wano poliisi. Abazirikale abakola kunoonyeza kuziwa emisango basitukiddemu ne bulekera loogi yakajjata gye basanze ekigugu omubadde engoye obupiira bugalimpitawa n'eddagala ly'ekinnansi. This is a business. Abasirikale beewunzizza ekigendo ky'abaagalana bano nga kati babakanye n'okunyumiza bazuule gye bali. Saidi yagikebedde bulungi nnyo nafuna akasimu akatono tutuuzaamu layini eyo naye nga layini nkalu tesimina namba yonna tetumanyi oba naye yabadde enzibe. Basibye enamba gy'omwana ono oba bazadde b'okugenda poliisi y'Ebulaga. Amyuka omugezi wa poliisi mu Kaperiano Luuko Weesigira ategeeza nti bafujja okwemulugunya okuva mu maduuka y'ekifo kino ku mbeera y'omwana ne batandise okunoonyereza ku baamulekamu. Maneja oluvannyuma lw'okulaba nga abantu tebadda olunaku olwajjo yazze n'ategeeza poliisi ku nsonga ekwatako ono omwana. Ategeeza mu kiseera kino gavumenti yeddiza obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omwana nga banoonya bazadde be. Nti bw'oba olina amawulire ageekuusa ku mwana ono kimanye ekifaananyi mujja bba mukiraba mutegeezeko poliisi tusobole okumanya ebimukwatako ebituufu. Naye mwana mulenzi ategeeza okuba nti ali mu myaka 3 okudda wansi. Abuddu Muwonge n'eddisa ne Mutyabya bakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Ate abatuuze abawangalira mu kitundu eky'Eggaba bali mu nnaku oluvannyuma lwa gavumenti okuggala ekifo we batidde abaana 4 ssaako n'ebifo ebirala ebitwalibwa bannannyini kifo kino awakoleddwa ettemu lino. Abamu ku batuuze n'abakulembeze abawangalira Eggaba balaajana oluvannyuma lwa minisita ow'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo okulagira ekifo kya Maranatha Christian Daycare Center Eggaba n'amasomero amalala agagwa mu bukulembeze buno okuggalwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Tugaddewo okutuuka lwe tunaaba nga tuli bamativu nti okunoonyereza kwa security agencies naffe nammwe kutusobozesa okusaawa embeera
ejja okubeera nti abaana baffe basoma. Minisita okulagira kino kyaddiridde omusajja Christopher Okero okuyingirira essomero lino n'asalasala abaana okukakkana nga bana baluguzeemu obulamu era naye yakwatibwa poliisi wakati mu bunkenke olw'abatuuze abaali beesomye okumugajambula. Bagamba nti babadde baganyulwa nnyo mu mpeereza ez'ebifo bino nga n'abaana baabwe bangi babadde baganyulwa mu mpeereza eziri wansi wa Gaba Community Church omuli n'amasomero agagaddwa nga mu kiseera kino bagenda kutuula nga tebamanyi kyakuzaako. Gabriel Musisi ntebe wa LC1 e Gaba nga y'omu ku baaliwo ng'ekifo kino kitandikibwa agamba nti kyakolebwa ku musingi ogw'okuyamba abaana batalina mwasirize n'abo nga bazadde baabwe tebalina bulungi ssente zibaweerera. Naye ekifo kino kituyambyeko nnyo ng'ekitundu ky'Eggaba naddala ku nze nga kyamaani w'Eggaba kinyambyeko nnyo okuba nti kyakendeeza obumenyi bw'amateeka kubanga abavubuka abasinga obungi baabatwala ne bafuuka balokole. Basale nnyingi abaana ze bafunye okugenda ebweru nga bavaawo basoma okuva mu ng'abaana bwe baabalabye abo abaana be basaze basoma okutuukira ddala mpaka ku yunivasite ne bafuna basale ne bagenda ebweru. Alice Kalonga y'omu ku baafuna omukisa abaana be okuweererwa amasomero agali wansi w'omusingi gw'ekkanisa eno agamba nti mu kiseera kino baamaliriza emisomo gyabwe era baafuuka babuvunaanyizibwa. Tusomesereza abaana bulungi nnyo era abasingi mulungi nnyo ogwagabeta Community Church. Ono yali sitaani yakutte omusajja onajja atemulira abaana yatukoze bubi nnyo ate kati bwe twongerako nti ate batuggalidde ddala tusaba Mukama waffe addirizeemu kubanga ekitundu kijja kuddirira nnyo. Bano basaba ebitongole omuli eby'ebyokwerinda ne minisitule y'ebyenjigiriza okola okunoonyereza mu bwangu ku ttemu lino bagule amasomero gano abayizi basobole okugenda mu maaso n'okkakalabya emisomo gyabwe. Nkubira omulanga mukama wange minisita w'ebyenjigiriza ne gavumenti okutwalira wamu kanisa yaffe n'essomero lyaffe baliddiremu tulabe enkwata gye tukwata ensonga zino. Balina ekibagatta awamu balina sitako zaabwe bawaana obuto babuteeka abo bonna babadde bukuze mu mpisa ennungi nga bwe bagiggala kiba kitukosa nnyo kiba tuddirira emabega. Benjamin Semwanga yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV. Waliwo amawulire agakagwawo ge gabadde ssentebe wa disitulikiti ey'Ekikuube Peter Bananura afiiridde mu kabenje kano kagudde ku kyalo ekiyitibwa Kiziranfumbi ku luguudo lwa Kikuube Fort Portal. Musajja wattu abadde wabweru wa mmotoka ye takisi ebadde evuga akapaalo bw'etyo n'emusaabala. Ebisingawo ku ggulire lino tujja kubikuwa mu mawulire gaffe agadda ku katukuumuze munnaffe tukomewo n'ekitundu ekiddirira mulimu gano.